nkya ya leero Banna Kikuube bakedde kwetaba mu kulonda okw'okujjuza ekifo kya Ssentebe wa disitulikiti eyo, wabula ng'okulonda kuno tekujjumbiddwa. Ku polling station ezimu ziweze essaawa 4 ez'okumakya nga abalonzi tebannalabika, nga babadde bakola ogw'okulondesa balabiddwako nga bakonkomadde nga balinda balonzi. Abalonzi babadde bamuswaba ng'era abakadde be basinze okujjumbira okulonda nga bo abavubuka bakwesambye. Akwatidde ekibiina kya NRM ebbendera alondedde ku ssomero lya St Jude Primary School Rwantahi ng'alonze ku ssaawa 5:10 ng'olumaliriza okusuula akalulu ke ayogeddeko ku ebyo byagenda okukolera Banna Kikuube singa anaaba afuuse ssentebe wa disitulikiti eno. Tetunaba kufuna kavuyo konna oba violence yonna tewali, abantu bali bakakkamu lwakuba nti abantu bakyali batono. Iza okuwangula akalulu kano nga bwensuubira okawangula, Abanna Kikuube basuubiza okubakolera okubakulaakulanya ebintu ng'okukulaakulanya enguudo zaffe, okukola amaziba. Agamba nti waakusookera ku muze ogw'okutunda emirimu ogukudde ejjembe mu disitulikiti eno nga n'enguudo waakuzikolako naddala ezo eziri mu mbeera embi naddala wamu n'ebyenjigiriza. Mu by'amasomero okusitula omutindo, abantu b'Ekikuube balina ennyonta ey'okusalamu administrative units, era ekyo jja kikolako n'abakwatibwako ba Minister of Local Government already information eyo nagibawadde ne Prime Minister nakimusabye, ate nga basuubira okukinkolera basuubiza. And above all, abantu b'Ekikuube twetaaga obwenkanya mu bintu by'emirimu. Abamu ku balonzi betwogeddeko nabo bategeezezza nti kibadde kibakakatako okulonda kuba balina obwetaavu bungi, nga bamu bagamba nti ebintu bingi bigootanye olw'obutabeera na ssentebe. Boogedde ku nguudo embi n'amasomero nga bagamba nti baagala bino ssentebe anaabeera alondeddwa byabatandikirako. Olaba balimi b'ebikajjo bali mu kubaliriza amaanyi, bali kumula kubaba bubi olw'oba abakulembeze bataliiwo. Otherwise ebintu byona biri kurungi, machine ekola kurungi tena kizibu, ebintu byona nkuba kabisindikira polling station tandika okulonda kuluddewo okwo. Ensonga endala nti Kikuube nga disitulikiti y'abalimi, abamu basooka mu nnimiro bene balyoka bajja. Ssaabakunzi w'ekibiina ki NRM Dr. Rosemary Nasubuga Senninde yadde ng'ogwabwe gwa kukuyega bagukoze, abalonzi beesambye okulonda kuno ng'asabye wabeewo enkyukakyuka ezikolebwa mu mateeka g'ebyokulonda kuba abantu bangi bazze bakimusaba yenna gy'abadde ayita. Munnange bwe tutabikula emitima kutegeera oba bakyayina busungu tunaabitegeera tutya. Si kyangu kubikula mutima gwa muntu kutegeera kikyalowooza. Ffe ogwaffe tugukola era tuguggusiza. Tukola kyonna ekisoboka abantu ne tubannyonnyola lwaki kibadde bwe kiti ne kitabeera nga bwe mubadde mukyagala, lwaki kino kiri bwe kiti, lwaki kiri bwe kiti. Naye ekisukka ku ekyo munnange kiba kinaffe kitususse. Naye nze kyenzudde nti generali waliwo Bannayuganda engeri gye tulagayaamu ne tutatwala kulonda naddala level zino eza wansi ng'ekikulu. Abantu bajjumbira mu kulonda kwa pulezidenti. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Albert South Kiza Julius agamba nti enteekateeka yonna etambudde bulungi okuviira ddala mu kusunsula era nga yeebazizza Banna Kikuube olw'okukuuma emirembe, n'ategeeza nti balina essuubi nti buli kimu kyakuggwa bulungi. Buli kalulu konna tusobola kukandanetinga ng'omanyi abantu balwanagana nga balwanira omuntu waabwe gwe bawagira, abawagizi be balwanagana. Neku luno tewabadde kulwanagana, nsuubira lwakuba balabe nga deployment lisotaire. Lwakuba buli sub-county yonna twagiwa abasirikale, ate abasirikale senior officers bali ku ddala lya superintendent naddala nga ba DPCs